kituyamba mu kupaakinga ennimiro z'obutiko nti kiba kisobosa okuba nga tupaakinga tist ennimiro nga 1500 mu buli ssaawa emu. Kitusingirako lulinga nti twali tusobola okupaakinga ennimiro nga 500 mu ssaawa emu ng'ate nga tuli abantu bangi, tuli abantu nga 6 oba 7 nga tusobola okupaakinga ennimiro 1500 mu ssaawa emu. Naye kano akuuma kokokka kasobola okupaakinga ennimiro 10500 mu ssaawa emu ate nga luli twali tupaakinga ennimiro 5 nga tuli abantu nga 7 oba 8. Kitegeeza nti emirimu gyeyongedde okwanguwa, gyeyongedde okutambula mu busipiidi n'okusinga luli bwe twalinga. Ki garden epaakingiddwa obulungi era ne production yaayo ebeera egenda kubeera nnungi. Kati kano akuuma kakuyambako mu kintu ekyo ate ne kakyanguya n'okusinga walibi nga tukozesa engalo zaffe nga abantu. Oba olina osimba ejjiiko 3 eside n'osimba n'ejjiiko endala 3 eside. Kati eno yebeera esigo 3 zonna zonna ezisimba side emu nga bw'ogiraba bw'oti. Nga bw'ogiraba then bw'omala okuzisimba n'oginyenyaamuko bw'oti, oginyenyaamuko. Kigiyamba ensigo eyo okutambulira mu gadeni obulungi nga eyina kigiyamba okutambula obulungi ng'etambuliramu ensigo bw'oginyenyaamu ensigo n'ebuna mu gadeni yonna. So eno gadeni yaffe ebeera ewedde. Ennaku eziwera ddala 21 mu ddaaka luumu yaffe ng'eri omwo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.